Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Musumba agenda kwetta. Tubalangirako okwetuga, tubalangirako okugwa mu accident, tubalangirako okufiira mu buliri, tubalangirako okufa obubi. Tunulya musumba za songa sawa gyasabye. Kuvumwa. Muganda wange mwannyinaze gwe wenna ali eyo bw'obeera nga oli ndiga ya Pastor Bugingo kale nkugamba nti yimiriza byonna by'okola ofukamire wansi omusabire mbeera ki emutuuseeko era ali atya bibino mbikuleetedde wabula ng'ekikulu kye nkugamba sooka ofukamire wansi omusabire. Musumba Aloysius Bugingo ebigambo eby'obukaawo byazze agenda mu maaso n'okwera nga ayogera mwattu ate pressure mugamba tezibitudde. Kakati nno abantu ab'enjawulo bagenze mu maaso ate n'okubeera nga bayiwa oba oliawo kamulali mubwa ekiwundu ne kisamba eddagala. Njagala nkuwe vidiyo eno owulirize bulungi ate banywanyi tweyongere wabula nkusaba n'obwombeefu bw'ekika ekya waggulu vidiyo sooka ogimpereka like bw'ogiwa like bw'ogiwadde muliro ogugitambuza ate etuukire ddala ku buli muntu ali eyo eyandyetaze ofuna information eno gwe neyakalaba vidiyo eno nga gwe mulundi gwe ogusoose nkusaba kimu sooka ogende maaso n'okuba nga osubscribinga onyige kadooka gye mupersonalize okateeke mu all ofuna emboozi zonna ze tuteekayo. Kakati tusimbudde embalaasi. Ekiruyi kya Mukama n'obusungu bwa Mukama ate nga bungi nnyo bwegatte n'abalabe baffe bubasaleko emisana n'ekiro buli atulowooleza ekikyamu buli atwogerera ekikyamu abaatukaabya okuva ku lubereberye tubasindikira ekiruyi tubasindikira obusungu bwa Katonda tubalangirirako okwetuga tubalangirirako okugwa mu accidenti tubalangirirako okufiira mu buliri tubalangirirako okufa obubi tubalangirirako ennaku ku baana baabwe tubalangirirako obwamulekwa mu zadde lyabwe tubalangirirako ebikolimo byonna bye baatwagaliza tubalangirirako ebisiraani byonna nkirangirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu obunnya bonna babadde basimye babugwemu ebinnya bye batusimidde bijjule emirambo gyabwe in the name of Jesus. Gamba amina. Kristo bwe genda maaso n'okubeera nga munnange endiga ey'emu ku 99 bwe yali ebuze yagenda maaso n'okuleka endiga 99 n'anoonya emu ebuze. Kale ate ne Bayibuli tetukubiriza oba oliawo neyo essaala mu Bayibuli teriimu eyeefaananyiriza bwetyo naye bo ate bamusabidde essaala ey'enjawulo. Wuliriza ebigambo bino luno simanyiwa Bugingo gy'anaakoma. Ngenda bankuwa nno vidiyo awo olabe ki ekituuse ku Bugingo. Ffenna tulwana okulaba nti endiga ezaawo Mukama Taata ziraba obulungi bwo kubanga zagendayo kunoonya gwe kabaka. Taata tusaba essaala yaabwe babeeremu ebasigalemu bwe bantaana be baba bagiyingiramu. Taata tusaba na kino kiwulirize bulungi nnyo tya amaanyi ge yakozeseza Mukama Taata. Tusaba nti nno togeza Taata sifa abakulagira bulijjo netogeza n'omukombi yake zadde n'oyo omukazi Mukama abakabaka wabula laga obuyinza bwo kabaka Taata akwata akaveera ka green ateekemu engoye ze Taata adde wa Teddy mukyala we Mukama Taata adde wa famire ye Taata sebo Taata kabaka omulungi kubanga tukimanyi nti nno alimu emyoyo egitayina kumubeera mu kabaka abakabaka wali wamuwa kujja okubuulira enjiri eri abalokole n'abatali balokole naye sitaani oyo gwe wamuteeka mu Taata mutte Ebuvanjuba ne bugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Tumuyiteekako fayo oyo mukyala agenda amuviire addemu obwongo obwo addemu okubulira enjiri yaliwo Mukama abakabaka. Taata byonna tubikusaba nga tuyita mu linnya lyo
omwana wa Yesu mulungi Kristo yatutonda era ng'otwagala tumanyi nti essaala eno tugisabye ngisabye eddeyo kabaka taata ewooye yagituweereza mu linnya erya Yesu mulokole n'ogamba amiina. Mu bulamu bwange n'okkula okutuuka wano nga mmanyi nti essaala tezannyirwamu era ekintu ekitazannyirwako ye essaala. Baganda bange bagamba nti azannyisa abaana ng'ababuusabuusa oba oliawo atuuka ne bamusala. Ate era ne bagamba nti olaba ayagala omwana okusinga nnyina omanya ayagala kumulya. Kaakati ebigambo ebyo ojja nnoonya wa we bigwera wabula duno lwo terunnaggwa. Kati wulira. Ayi mukama kabaka wa bakabaka watugamba okusonyiwa ne tusonyiwa bugingo tumusonyiye ekimala ebbanga ddene mukama bujinga kuswaza mukama katonda wange kabaka wa bakabaka leeta amaanyi go leeta ekitiibwa kyo obwa katonda bwo buse munnange nsindika omuliro nsindika faya nsindika amazzi nsindika ennyanja mu maka ga bugingo nsindika ebyonziira mukama katonda wange kuŋŋaanya amaanyi go gonna olage bugingo omuliro omulage ekyokya mukama ebigambo bino byengenda okwogera bigenda wa bugingo ebigambo bino mukama bitegeka amaanyi mukama watugamba alikukowola alikutenda amaanyi alijja gy'oli alikonkona ku luggi lwo mukama oli muggulirawo tutuno tukonkona tuli ku luggi lwo mukama tusaba otuggulira mukama twala faya twala omuliro wa bugingo. Ebiseera ebimu ebintu obitandika ng'ebyokusaaga naye ate n'obanga obyetandikidde. BTN Media tetulina gwe tulumba, tetulina oba oliawo gwe tukolera, naye ate ffe tuweereza bantu na buli mbeera yonna osobola okubeera ng'ofuna ekyo ekituufu kiwandifunye nga kiri authentic ate era nga kisaanidde okifune. Kaakati baganda bange wuliriza ebigambo bya bugingo ngenda kukuwa akatambi kano owulire Pastor Bugembe essaala ya bugingo engeri gyagisazizzaamu wabula leka nsooke nkuwe akalumbuye. Bagambe bugingo ayidde abulako majaani omanyi enkiba gyekoma okulinnya emiti gyekoma okwandika obwere bwayo. Omusajja ono ayidde bambi ali ku pressure ekisookera ddala yeeralikira olunaku bwe lulikya ne bategeera nti Pentagon tegenda kuzimbibwa teriiwo. Ekyo akyeraliikirira nnyo. Bugingo keesi yali kyadde gyeri tevangawo. Bugingo keesi y'endiga okufiira ku church keesi weeri wadde bagiyisiza mu lujja. Bugingo aba M23 bamunoonya kyovola bw'oba omanyi nti obeera bugingo bamulaba ennaku zino alina emmotoka either bbiri ezimutambulirako nga zimukuuma olw'ensonga eri abamunoonya. Kati Pentagon yo temugisuubira. Lwaki temugisuubira? Kansoke mubalire statement eno. Pentagon temugisuubira. Bugingo ali ku pressure okuva mu State House ne ku CMI. Poliisi erina emisango gye, CMI erina emisango gye. Already M23 ng'ekibinja kimunoonya. No, nabyo bwe bityo bwe biri wabula ate era nkujjukiza nti bigambo by'oyo ssekinnoomu aba abyogedde. Kakati njagala nkuwe ebigambo bya bugingo biwulire. Gwani akusasula okwogerera ekkanisa eno? Ani akusasula okuwandiika ku kkanisa eno? Ani akusasula okutwonoonera erinnya? Ani akusasula? Era okakasanga z'osasulwa zinaakujjanjaba, zinalabirira abaana bo. Wameri yali mu Amerika ng'ajjanjabibwa nga ssente zaakusonda ziri ze yalya abeere mu kooti ng'ali ku ludda lw'abagamba Bayibuli oba enyirizigwamu ziggwemu, zaali zaggwawo dda. Mateyo 16:26 abuuza kiri kugasa kitya okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo? Noonya omusajja yanneesimbamu gwe baayitanga looya ow'amaanyi ennyo mu Kampala Wameri twasisinkana mu kooti e Nabweru. Wano ku nsi kwe tuli osobola okukola buli kimu naye ewantu w'olina okubeera answerable ku buli kye wakola n'obeera accountable ku kyo ye mu ggulu kubanga yo tebeera nguzi.
kakati nno baganda bange nga buli kimu kikolebwa ojjukiranga ebigambo ebyo mu bulamu bwo. Nsabira buli kamwa akakufuukidde ekizibu. Every mouth that has risen against you, toyomba nabo. Don't argue with them. Katonda akikole. Let God do it. Ekyamagero, a miracle, basirike. And they shut up. Kyensinga okumanya mu bulamu bw'ensi eno n'okwesiga ye muntu ateerwanira ntalo ze n'azikwasa Katonda, ezo Katonda azirwana n'azimaliriza. Pastor Bujinga Lozias kimutwalidde ebbanga eriwerako ng'avuma omusumba Sserwadda, oyo nno nga yali kitaawe wa Mwoyo, okumala akabanga paka lwe yafunayo abalala n'akwata ku Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, okuva lwe yavayo n'asonga ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino n'amuvuma buli kimu, service in service out. Kyagulanyi nga tamwanukudde yadde ekigambo ekimu bwe kiti, naye ebibala by'ensigo eyo akadde kano bitandise okuvaayo, so olumu tubeerenga beegendereza. Kankwe vidiyo eno. Famire y'omugoberezi agambibwa okufiira mu kkanisa y'omusumba Lozias Bujingo esitudde enkundi ng'eyagala okufuna okunyonnyola okulambulukufu mu ngeri omuntu waabwe gye yafuddemu, omulambo ne gusuulibwa mu ggwanika Mulago. Irene Nansamba y'emyaka 41 eyali omutuuze ow'Endejje mirimu mu municipali y'e Makindi agambibwa okufiira mu kkanisa House of Prayers Ministries International esangibwa Makerere Kikoni mu ngeri etannaba kutegeerekeka n'okutuusa olwaleero ng'abafamire si bamativu n'engeri ekkanisa gyefuuse kyesirikidde ku nsonga eno. Nansamba yalese abaana 4. Ekiri abafamire bagamba nti yagenda okusaba mu kkanisa ya Bujingo mu kusaba okw'okuyita mu kiro ku Lwokutaano. Ebigambo ebyo mubiwulidde bulungi byonna nga bwe biri. Kambasiibulire wano mbaagaliza bye munjagaliza ne mwagala ennyo ensi yammwe ate n'okusabiragana. Tolwana nga ntalo zitali zizo, ate era n'ekirala tolwanyisanga muntu yenna kuba tomanya nti mu position mwali Katonda yamutaddemu. Ate oba olyewawo tolwanyisanga muntu olw'ebyafaayo bye, kubanga tomanya nti olw'ebyafaayo bye Katonda amufudde ekyo kyali abeera ekyokulabirako eri ensi yonna n'abantu abalala abalinga bwe yali n'ababadde beenyooma nti basobola okuvaamu abantu ab'omugaso mu ggwanga, mu nsi, ate ne bagasa obwakabaka bwa Katonda. Bayibuli eyogerako nti ow'olubereberye aliba ow'oluvannyuma, ate ow'oluvannyuma n'aba ow'olubereberye. Oyinza oba omuntu wamusooka okulokoka emyaka mingi naye n'olemerera okugenda mu ggulu, kyokka ng'azze oluvannyuma n'alokoka n'akkiriza Katonda oba akola ebyo Katonda by'ayagala, mwattu n'agenda mu ggulu nga gw'osigadde so tojajinga nga muntu yenna. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.